Mu kitundu kyaffe ekyokuna tugenda kutandika ne Komanda UA ng'abasinga bwe baali bamuyita ng'akyali mu nsiko mu bayeekera ba NRA naye nga mannya gamatuufu ye musajja mukulu Ssekyanzi Stephen. Omukulu ono atandika nakubeera ng'atulambululira we twakomye ekitundu kyaffe ekyavuddeko ku nsonga ezeeyogerwako ebbanga lino lyonna nti musajja mukulu Museveni yasabanga abantu mu kitundu ekyeruwero n'ebitundu eby'omu Buganda okubayo abaana baabwe okulwanyisa gavumenti bagijjeko basobole okukomyawo obwakabaka. Kyokka Komanda UA awaayo ekyamanyi ku nsonga eyo. Era musajja mukulu ono ayongera okubeera ng'atangaaza ku bimu ku ebyo abantu bye balowooza nti alimba, wabula abategeeza nti musobola okubuuza abali mu nsiko bajja kubabuulira by'ayogerako. Era omukulu ono ayongera okutangaaza ebimu ku ebyo bye yalaba ng'ali mu nsiko, wabula n'okwekokkola Abaganda olw'okuba nga tebaagaliza. Zirubega Ibrahim Kasinga kwagaliza okuwuliriza okulungi. Ekintu ekyo abakyogera si kituufu olw'ensonga zange zino. Mbagambye nti pulezidenti luli teyali pulezidenti eyali komanda waffe si buli kampu bweri nti yali asobola ogituukako. Era si buli ali mu nsi buli yabeerako mu nsiko nti Muzeeyi Museveni yamuleeta. Nedda. Si buli oda nti yagiwanga. Era nnyinza okugamba nti simanyi naye nze nganze mpozi nze oda gye nnyinza okulowooza nti yali omu ku baaziwa. Waliwo abantu abamu abaali baagala otulyamu olukwe ne bakubwa mu lujjudde nga waliwo erinnya nja kulijjukira nja dikubuulira nzijukirako naye ebintu ebyo bagamba nti yawandiika abaana nga basuubiza nti obwakabaka bwe bunaaba nkomyawo kabaka. Nze enkiiko saazituulamu kubanga abaana oba abantu abayingiranga obuyeekera abamu bayingiranga lwa kulemererwa nga takyanajja dda nga bwadduka badde eri abasirikale bamukola ki abaali mu gavumenti bamutta. Yakubwa nga agezaako okwagala okukyankalanya yali ayitibwa Mbonye Mbona si Mbonye Mbona. Kakati ekigambo ky'abantu okuba nti batusuubiza okuzza kabaka waffe ebyo ebimu bano abaalimu bagenze batandika okukola ki ebimu okubikulyetingawo nga bwe byali nga bena bagambye nti tewali yatuwa mmere. Omuntu mmere ffe twagendanga ne twebbira mmere yaffe. Kati saawa zino ng'oli agamba nti nawaayo emmere n'okutuusa kati emyaka tugenda mu 4 bakyabanja mmere nga bw'omugamba n'emmere nga n'emmere we yali baatundawo ebibanja bitunde byazimbwazimbwamu dda. Kati ekyamazima mu bufunze kiri nti bw'abanga ye Pulezidenti Museveni yatuula n'aba Buganda Caucus n'abasuubiza nti kabaka waffe bwanadda tujja kukola kino kino, ekyo siyinza kukigaana siyinza kukiwakanya. Naye nze nganze kubanga nange nina abantu be nawandiika mu buyeekera n'abamu weebali nze sina kinayogera sina gwe nali nsuubizaako kubanga obudde obwo nali ndi mwana muto nga saawulamu bwakabaka bukola ki n'obutali bwakabaka bukola ki. Wabula ffe kye twakolanga omwana obaana abayingira obuyeekera ng'ekibasanyusa mmundu twagendanga n'obeera n'emmundu awo n'otambulamu n'akabundu awo mu kasikosiko bwaloyalo bwe twali tumaze okugonza oli n'akwegomba nga teri atakwegombanga, teri na mukazi atatwegombanga, teriyo na mwana atakwegombanga, n'abasajja abaali abakulu obudde obwo nga nabo bandyagadde tweyungako. Naye so gamba nti abantu bayingira lwa bwakabaka. Gavumenti eno biki ebikolebwa mu regimu eno yammwe gye mwaleeta nina owulira nga mutuufu byabadde tebisaanye kukolebwa nga bikuyisa bubi? Abinza okuba nga bikolebwa ku regimu eno naye ndaba nga tebyali badde birungi. Mwebiri ekyokulabirako okuba nti abantu tebakkiriza nakani Muzeeyi Museveni kwogera n'abantu be yali nabo abatuusa gavumenti eno mu buyinza kuba
eriyo n'abasoma kyemuyita ba oggi ne ba obbi. Omuntu yandiyagadde okwogerako n'omwana gwe wasoma naye oba muwala oba mulenzi. Naye bw'oba nga tokyasobola kwogera naye omwana ono aba ayagala okwogera naawe akiraba bubi. Ekirala embeera kati eriwo ey'okuba nti omuntu asobola okuyunga ku muntu ekintu n'ayagala bakukoleyo kyawulira nti kyayagala ekyo abamu ng'abaleeta gavumenti mu buyinza nze sikiwagira era nkivumirira. Ne security kati security ku embeera eriwo ku baana ababba kati ekwewuunyisa nti poliisi emanya abaana abakoze ekintu ekyo naye n'akulaga ti mudakiika nga akoze eki avuddeyo. Owulidde? So nga gavumenti erina obuyinza erina amaanyi agasobola okugoberera ekintu ekyo ekyokulabirako kati abo abavubuka abakuba tteke abantu ng'otambula ku kkubo. Gavumenti egamba nti yateeka kamera ku kkubo. Gavumenti egamba yateeka kamera ku kkubo. Gavumenti erina emmotoka eza buli kika kubanga singa baagala nga twayagadde okumalawo ekintu ng'ekyo naye bateekawo squad ya surveillance nga kumpi buli luguudo kubeerako abantu ababa basurveiling abalambula oluguudo olwo abaana abayaayi tebasobola kubba kubanga emmotoka ezo nga zabadde ku luguudo kuno je ne bateekayo nga empuliziganya weeri kinafuya ababbi ababbira kuko naye ababbi abo ababba nabo bamala kulaba. Nze kambawo ekyokulabirako abampuliriza naye n'emmotoka emu gye nalimu omuyaaye bwayiise nagira kantu aka wakati naye nga nze ne mulaba nga akola ki ajja nayinawo kibatuuni kyange awo ne mukuba omukono n'asala oluguudo ng'akaaba ne bebuuza ekimukabya naye nga tewaliwo amanyi kimutuuseeko. Owulira? Kati senga bateekawo squad ng'ezo ne bagenda nga bateekamu squad kubanga naakani gavumenti erina abantu beesasula n'omusaala naye nga tebalina na mirimu gikolebwa giri awo naye nga omusaala agufuna ate nga emmotoka gavumenti tuziina zisobola okugenda okukola ekintu ng'ekyo naye babeera nga buli kitundu kye tulowooza nti kiyinza okubeeramu obuzibuzibu gavumenti eteekeyo surveillance bagambe nti babuuze surveillance ewantu gundi lwaki waliwo obubbi bw'amaanyi lwaki kati ennaku zino okimanyiko nti abantu enjaayi baginywa kyere okimanyi nti enjaayi evaamu ababbi bangi naye enjaayi bajula gitunda mu maduuka kati enjaayi bajula gitunda mu maduuka omuntu amala okunywa enjaayi n'afuuka kirala si mukazi si musajja abantu bafuuse kirala kati omujaayi emutuma n'akola ebirala naye byonna senga gavumenti eteekamu amaanyi nebeera nti esobola okukuuma abantu n'ebintu byabwe kuba kati Kampala agaziye nnyo. Kampala kati ogenda omubala ng'atuuka kumpi Bombo ogenda omubala ano agenda kutuuka paka Mpigi kati olaba nti lulyo security yali ekuuma nga mukuuma Kampala kati essaawa zino ayingira mayiro nga 2 ogenda ku gundi yeetaagamu amaanyi ag'enjawulo kati ekyo gavumenti nkiraba nti kikyatulemye okukola ki okugonjoola. N'ekirala bwe twali tujja kisaagala kubalimba twajja tetulowooza nga tuvumirira n'abantu abavuga emmotoka obudde obwo ezaaliwo ndowooza oba zaali Nissan Violet nga abakulembeze be twajja nabo nga bagamba nti okwo kwalinga kwonoona ssente naye akati osanga ng'omuntu omu avuga emmotoka ya miliyoni 4 omuntu omu bw'ati naye nga lwe baavuganga bu Nissan obudde obwo nga tubavumirira omuntu bakuyita kwonoona bwonoonyi ssente naye ng'ate baavuganga Nissan ezo naye nga eddagala mu malwaliro mweriri nga buli ekyetagisa kisoboka abaana nga basoma naye akati omuntu omu avuga emmotoka ya miliyoni 4 osanga line jam singa otunuuliramu buli motoka erimu omuntu omu jamu n'akwata ekibuga kyonna naye nga emmotoka zonga gikubamu omuntu erimu abangi ebeeramu 2 naye nga tuyinza okusanga nga emmotoka ezo jamu ng'osanze nga katugeze emmotoka ziri 100 ng'emmotoka 2 ezimu zigenda ku kizimbe kimu naye nga bakulaga buli omu alina kubeeramu ki
omu ekyo nakyo ndaba nga konoona sente za wa musolo kiyise okyalikoze eki okyalikomye. So nze ndowooza nti gavumenti yaffe ebintu ebimu ebitambuza bulungi kati n'enguudo kale bambi nazo ziganye n'enguudo nazo ekyamazima teri luguudo wano lwotambulako kati lutatulemye oluguudo nazo ziganye oba abantu bakikola mu bugenderevu okwongera okusuula mu 7 oba nga sente ze zitabeerawo nze sime kuba sente bwe teziriiwo ezikola oluguudo ng'oli omuntu omu asobola okugula emmotoka ya miliyoni 4 singa mu ofiisi mubeeramu abantu nga 5 nga mugula emmotoka za miliyoni 5 tezisobola kubeerako kyezikoze ku luguudo naye ng'omuntu agula emmotoka ya miliyoni 5 oluusi gavumenti yeziragiriza nezireeta esente zolagirizamu emmotoka ezo lwaki temuzikolamu n'okwataganyayo oluguudo olumu. Kuva dda muzeeyi munafu ogamba ku bantu? Muzeeyi kuva dda si munafu era mmanyi nti si munafu naye ndowooza yafunamu okutya. Lwaki nkyogera bwe ntyo nti takyafuna bulungi biri ku ground. Takyafuna bulungi biri ku ground enkuba ekyokulabirako nguudo ntono nnyo zirimu ebinnya ze bayisaako mu 7 era wano mwe muzoogera ne mugamba nti enguudo ziriko ebinnya zikola ki n'enguudo ezireeta mu 7 zirimu ebinnya zonna baazikola tewaliwo nguudo ziriko binnya. Kati bino tubyogera wano nti enguudo ziriko ebinnya naye nga ye tabiraba. Ekyamazima obwe bumu ku bunafu buyinza okugamba nti weebuli kubanga takyafuna mawulire matuufu. Mu nsiko yali talinamuko bunafu bwe ng'omuntu ffe kuba ffenna tuba n'obunafu ng'abantu. Nze obunafu bwa Muzeeyi Museveni mu nsiko nabeerera naye sina nnyo kyenyinza kubwogerako kubanga saabulaba kuba nze bwe nayagalanga okutta era nga nkutta nga simwebuuzizzaako nga tayinza nakumanya ate ng'amanya ate kubanga bwewabanga nalinga liida gwe noova eri n'erinnya lyo saagala nnyo kuboogerako bannaye mu nsonyiwe nze okuwulira obuwulizi wegenda olimalayo gw'omanyi bw'olyogera naye nga ennyukuta yo omanya nti nakati nkwegomba nze ngambye nyukuta ya nyukuta ya yatta mikwano gyange bayitirivu. Ennyukuta ya bannange mu nsonyi gwanina oba gwani nze ngambe nti era mu nsiko bwe mba nga nnimba omuntu adeeteyo abantu 4 oba 5 nga yaliko ennyukuta ya naawona simanyi n'alabwako nakati nga waali wano bamwogere kati oba yafa nga yafa tuli mu nsiko naye mufune obudde mukola interview ku kintu ekyo nti nga temuliimu nnyukuta ya kabeere nga yali ku sayidi yammwe oba ku sayidi eri? Nedda eyali ku sayidi yaffe nzisigamba ku sayidi eri eyali etulwanyisa nze ngamba ku sayidi abantu betwali nabo oba mu bacommanders oba mu baana abaali betwakozesanga mu kulwana ng'ennyukuta yeesookako aveeyo ayogera ekituufu nti ennyukuta yeesookako n'ogaana yingira oba 81 oba 82 oba 83 oba 84 tayinza kulabikako mpozi oyinza okutandika omunoonya mu 85 eyo ng'atuuse wakati ne 81 82 83 nga tuyinza n'okufumba ng'ennyukuta ye eriko naye kati saawa ya leero bannaawe muli b'amaanyi nnyo era tubatendereza naye musabire ne bannammwe mpozi nga naatera okumaliriza waliwo omukulu omu era naye ennyukuta ye ya wano wembalaze ntera okuttuka munda ekyenda kitera okuttuka n'empisibwa bubi naye bantwalako embuye edda mu ddwaliro naye omusawo yali alambula abalwadde baali bagenda kunongoosa omusawo yali alambula abalwadde nantuukako nangamba waba kibiki mu Luswayiri ne munnyonnyola nambuuza wali luddawa ne mugamba nali
nali detach commander saizi z'ekiboga nangamba kiboga unajua sana huko nimugamba manyiyo natandika okujanga nyonyo ambuli nemugamba mukirangira nti nemugamba nze nayogera amangu nemugamba mukirangira waliwo ne role gye nakuba yali evoko yalimu abasirikale babiri nga ne driver nga bava kubba mwanyi nembatta musajja oyo akabirawo wali wadugu yangu waliza sisi watu mbiri natandika okkaaba era yagenda okumaliriza okulambula abalwadde nga nze ndi bombo nga nziruse ate kunkyusa batya bannange omusajja amaze okugamba nti watta muganda we babazaala abaana babiri ye dokita agenda okulongoosa gwosuubira okuba nga ogenda kuwona gwoba okiraba mpuliriza oyinza okuwona omusajja by then yalina meja kati simanyi nakumanya oba gyali oba yafa naye nga yali dokita nze ninamu okutya nti ebintu ebyo biyinza okuttuka ne bidda maaso awo okola kutya biyinza okuddamu ne bittuka ngaki ebyange ebyobulwadde ebyo ebya ono yaani biyinza okuddamu ne bittuka abalibeerawo nabo balikisalira amagezi ng'ennyukuta nazo zitandise okuvaayo nabo balikisalira amagezi ogwammwe gwaggwa ogwaffe gwaggwa kiribeera nga kituse ennyukuta n'abantu ne bagoberera ennyukuta abo nabo abalibeerawo balisala amagezi okulaba nga basolovinga okulaba nti bazze mu nteeko embeera y'amannya ago naye nga nze nkunyonyodde nti mu mulembe ogwange gwe nalimu oba abalala naye mwene ara yonna teriyo ayina nyukuta ya aliyo newange benali nkulira teriyo kubanga mube nali nabo mu bo mulimu kankubeeyo nga babiri saagala kugenda wala benzijukira nti baali ku ditaachi yange waliyo ndowooza kati obajjeno naye yawummula ndowooza Diba Ssentongo abaddeko n'akaniwe Makindi mu koti maso waliyo meja ani jo ngenda kulijjukira waliwo Lieutenant Mukasa linnya linerabidde abeerawo Nansana bonna bali ku ditaachi yange ono ye Meja John Kamya abeerawo mu bw'obulenzi bwe bangamba mu yazimba naye tewaliiwo yasobola kukola ki kuwona ng'ogwa mikono ng'olize n'ennyukutayo nga simanyi naye nga bw'ogamba nti emmere eyinza okukyuka emaaso ne banonooza amannya nze simanyi oba ndibeerawo naye bwe ndibeerawo era ndikola ekisobose okulaba nti abantu badda mu nteeko kakati abantu bagamba ennaku zino nti bannaaye mwalwana musayi ne guyiika naye mwajja kubafiirako mwajja kubafuga kubafiirako yali enteekateeka oba bintu bikyuka bukyuzi ekintu ekisaagala nnyo sirina nnyo mu ngeri gye nnyinza okukinnyonnyolamu naye okugamba nti mwajja kutufiirako lwaki temuddako wali wabbali sirina nnyo bwe nnyinza kukiwumbawumba olw'ensonga nti oluusi abamu n'aboogera ebyo abamu basomesa bwe bamuwa transfer okuva mu ssomero agendeko mu ssomero egindi beekalakaasa ne batayagala kuva mu ssomero eri nobwabeera oluusi omusawo ayinza okuba nga musawo oba werubaga oba wensambya nga tayagala muwa transfer kugenda kuva mu ssomero eri kati oyinza okwesanga nga naffe kakati nze sinnafuna byenjagala nze nkugaya yandisuubiza okumpa ennyumba nvuge ne ku mmotoka y'emipiira eminene sinnagifuna kakati gombuuza nti abantu mwajja kubafuga kubafiirako ate ffe tetufuga bantu gavumenti ya Museveni tefuga bantu gavumenti ya Museveni efuga abantu gokimanyi ekigambo kufuga ffe tukulembera gavumenti ya Museveni ekulembera okufuga ye muntu omugamba nti nakugamba ye tuyite wano ye nagamba yita wano
asaba njagala kwina tiyita wano okwo kwe kufuga neffe oba waliyo be bagamba nti toyita wano yita wano nze simanyi neffe nze nkimanyi tife tukulembera bukulembezi bantu owulidde se ffe tukulembera bantu bwaba nga waliwo eyo abafuga abantu abo bakola nsobi tubalabe enkyana eggula enguudo baziggala bayinza okuziggala nga waliwo bagenda kudaabiriza luguudo bayinza okuba nga baggala oluguudo nga bagenda kudaabiriza oluguudo ne bagamba mugira muyita wano wali walabika bagenda kubomoka okwo tekuba kufuga era kuba kulembera kubanga oli abakulembedde nagamba ayitirako wano wali si walungi naye nze mmanyi nze ku lwange sinza gamba nti mwajja kutufiirako nze kubanga nze nkyabanja ate sirina gwe nyinza kubanja mulala omuntu gwe nina okubanja yoona mmanyi era nze kyegambye nti Museveni mu budde bwonna bwamazeeko oyinza okunninyako nokka kyabanja nze nkyabanja ate kakati tanampa nange banaamala okumpa oba oli awo namugamba muzeeyi weewaawo naye akati sinza kumusiibula mugamba weewaawo nga tanakola ki tanampa nze nkyabanja bibuuze njagala ekintu ekisooka okoze ebintu bingi nnyo n'ogamba nti tobyejjusa naye mbutuufu mbulamu wabaawo ekintu kyojjukiramu n'ogamba nakola kino naye mbutuufu oba saali kikoze kintu ki kyojjukiramu n'ogamba naye mbutuufu kino kyo mu budde ki kubanga nawano wenyini we tuli tewaliwo ekigoba tewaliwo ekigo wekiri nze njukira waliwo faazi omu yaliwo bamunozani eyo yalina ebisente bye byeyabbeeyo awo waliwo ekigo awo nze namusalako singa ogenda n'obabuuza awo mu kigo ekiri awo kakati mulimu wali kivuddeko ekintu ekyo wali kivuddeko bw'oba babuuzizza bajja kukubuulira naye wamuwonya yagira yamala n'akomawo yamala n'akomawo namutwala awo egindi wali ku police headquarter naye nga era bw'okyogera bw'anakiwulira ye yeemanyi ndoza ya 2019 oba 2019 ye yeemanyi awo nga yakafuluma bwati geeti awo endeega gye namuleegamu yali azigyiwase ebyo bw'anaagirayo naye ojja mufunako akubuulira engeri gye yazifunamu kati sejjusa mu byombuuzizza mu bimu byenzize enkola sinnaamu kyennejjusa wabula kyennejjusaamu kyekisawo ky'essente kye nafuna okuva e Kakerenge nenkitwalira Pulezidenti Museveni nembeera nti ate kati siina kati kyennejjusa nti singa nagenda n'ekisawo mpozzi abatuwuliriza sandyagadde kuva waggulu nga sibadde kintu kino era nakyo eveeyo mukole inquiry eddagala eryakozesebwa mu NRA gyonna nze naleeta pulaani yalireeta mu nsiko okutuusa olutalo bwe luwedde sigambe tetwabba siri enjogerako waliwo eddagala ffe lyetwafunanga abantu lyetwanonanga ebbombo ku mayiro 19 nze nakolagana n'abantu abo omu nakati waali bw'oba oyagala nja kulagirira osobola okugenda okumukoleko interview owulire bamuyita Haji Idrisa Magoma gyali naye kati yakutukako amagulu yalwala kansa ndowooza ne bamukutulako amagulu takyasobola omusajja yali akuba byebyo ebiyiso bye bakubanga mu kikapu naye nze nkuze mulaba ng'akuba ebiyiso ebyo kati olutalo bwe lwanyinyitira nga bwe nasookedde emabega gye nabagambye nti mu kitundu awo mwenzaaliwammwe oba mwenkulidde kati twanoonyanga engeri gye tunaafunamu eddagala nga si kyekyangu ennyo kati nenkolagana ne Idrisa Magoma nga tuli ne Sserwanga Lwanga nze nali manyi Idrisa Magoma nga yali awasa kumpi n'ewaffe awaka
ne nkolagana Hajji Idrisa Magoma ne tugenda ne Sserwanga Lwanga ne tutandika okufuna eddagala nga abalireeta waliwo omusajja abadde Bombo nga bamuyita Haji Mabuliro ne yaffe omwaka nga gumu emabega oba ebiri. Waliwo n'omusajja omulala yalinga ku 19 nga bamuyita Kyasanku nga yali musawo Muganda. Kati n'oyo Idrisa Magoma kati nga bafuna eddagala nga baligula mu Barracks ne mu zifamasi. Edda famasi ndowooza tezaali nga nnyingi, sikimanyi kuba nali muto, naye nga balifuna. Kati ffe ne tugenda ne tulinona. Kati twayinanga ejjinja eyo wafuna kati ejjinja weeriri nga tuyuza ku lupapula, tuyuza ku lulagala nga luto ne muwandiikako n'atugamba nti mujja kujja katugeze ennaku bwe ruti. Kati nga tugenda ali mu posita yaffe gyegambye ey'ejjinja ne mujjako ne mugamba nti nga atuyitanga ennaku bwe ziti. Ejjinja nga lyo liri sayidi eri waffe gye twamala edda okufufumya adui gy'atajja. Kati nga bwe tugira ne tugenda ne tunona eddagala. Era nzijukira lumu Hajji Idrisa yatufumbira omuceere n'oyo bombi nga bemenye Hajji Idrisa Magoma ne Mabuliro n'oyo Kyasanku. Ne tutuula mu luguudo wakati awo nga awali poliisi, awali road block ya poliisi awe ng'ogenda Bombo ku 19. Twatuulako mu kkubo wakati ne tulya bannange, twali omuceere ne tusanyuka. Naye ekyewuunyisa abatuwuliriza, era abasajja abo tewali gavumenti yaffe teyabayamba. Tebali Idrisa waali mulamu n'amagulu gakutukako, talina magulu, gyali mulamu ali bajjo. Tuka ku 19 obuze abakatala nti njagala boda antwale wa Hajji Idrisa Magoma oba taliiwo obanga naawe wakanya byenjogere. Eddagala lyonna twakozesanga, twasinganga twalijjanga woyo va ku lino bye twalumbanga ne tugenda ng'ekasana ne twalibba ekasana wawe ebyo biveeko kuba mwalibbangayo bwalumu nga tuyinza kulibbawo ate n'omala olulala ne muddayo. Nino ddyo twasobasobanga busobosobe ne tukola ki ne tulinona. Naye amazima nabo tebayambwa. Nabo eri ogundi twali naye mu nsiko talaba nakulaba, amaaso gaziba. Bamuyita Muzeeyi Wamala ali Bombo mu tawuni nga ku kkubo erikyama ku kigo ky'Abakatuliki eky'Ennamaliga. Ekizimbe kye kyennyini kyoweterako bwoti. Kakati abantu abamu abaali mu nsiko essaawa zino abasobodde okuba nti balamu era abeewaana, nkiddamu mbagamba tebalina mirimu gye baakola, wabula emirimu gy'abaakola Katonda kubakuuma nga balamu. Kati ffe buli lwe tufa nga wabeerawo abasembera nga banyumya ebibooziboozi bitunyumya. Oli n'anyumya ekibooziboozi ng'akugamba nti nakubange katugeze nti najjanjabanga abantu mu nsiko. Ng'omubuuza eddagala walinonanga Kampala. Eddagala liwa bajjanjabisanga walijjangawa. Lwaki tonoonya yalireeta? Essaawa zino batugamba tetwasoma, ne bannange bonna abafudde n'abakyalo bagamba tebaasoma. Naye nga ffe batuma ne bagamba genda weekweka abantu wati olowooza abasirikale bajja bali bameka. Naye nga baba basoma balina ne diploma degree nga beekweka bwekwese, naye nze ataasoma nga nze nkomawo ne bagamba nti mbaze basatu wano bali mbazeewo 2. Kati yasoma ng'agattamu ng'agamba basatu abantu 20 agwo gwe muwendo bwe guti. Naye nze ataasoma. Owulidde? Kati olinga bwegeraageranyiza oli nagamba nti mbadde nalinga nzijanjaba Besigye yagamba yajjanjabanga. Naye eddagala yalijjanga wayi? Jagendanga Nairobi n'alinona. Ffe twagendanga nga tetulimanyi kyerikola kuba twaleeterangamu n'eritta abantu. Twabbanga buli kika kya ddagala. Nabana abalireetanga abo bembagamba ba Hajji Magoma nabo baleetanga buleesiki. Kakati bwe twaleetanga abo ba Dr. Bata n'asoma n'amanya lino likola kino lino likola kino. Leero lino baleesemu erikola kino lino baleesemu erikola kino. Naye nga ne Bata takoze eki talumbye kuba si be balumbanga ogenda okuleeta eddagala. Naye ffe ate tebatufuddeeko. Maybe mwayingira ekintu nga tekyali kyammwe ne mwayingira ekintu kyekitali. Era ekyo mu byombuuzizza kikyo kiwejjusa. Kyenejjusa kwe kuyingira ekintu
kyesasooka kumanya kuba katosobola kunyingiza kampani yo nga sitegedde byekola. Nze nompita bwisi kuyingira mu kampuni yo nga simanyi kyegenda kukola kubanga twayingira mu kintu abatuwuliriza bansonyiwe abamu kiyinza okubayisa obubi. Wasobolanga okubanga okuuma abakulu twagitanga CP nabagambye abasoma nze simanyi kati saagala balimba sikimanyi kyekitegeeza oba command post nze simanyi naye twagitanga CP. Naye nobeera nga otudde abakulu obakubye emabega bwe bati nga bantu bayinza okuwulira nga balaba nga gwakola ki awuliriza bye boogera. Owulira ne bava eri oli nasimba omwana oluyi oba bamuwerawo ne transfer bamuwerawo transfer alumika abakulu bebakola ki. Kati kiba kitegeeza nti oli bw'aba ayogera ebigambo nga teyandiyagadde gwe obiwulire nze mba nejjusa okuba nti oba wayingira mu kintu ekitakola ki kyotaamanya. Naye nze ku lwange wabuuzizza wayingira obuyeekera kukola kulwanirira kikwanze era saagenda kulwanirira mmwe nabakadde bo. Nze nali ngenze kwerwanirira nabakadde bange famire yange kuba bulungi oba oliawo kyetatuuseeko oba kyetanatuukako kubanga teriyo omuntu ayinza kuyingira kulwanirira balala. Omuntu alwanirira bantu famire ye era temunenya abasajja basembezaaki. Ate wano abakyasinga okuba ababi be bantu basaabasajja kabaka baffe. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Ate wano abakyasinga okuba ababi be bantu basaabasajja kabaka baffe babi batya tasembereza ddala muntu owuwe oba yenna n'owuwe tamusembeza. Ojja obeere bulungi tamanya nga omusinze n'omusinga tasembereza ddala muntu. Saagala kulumamu kambalage wano Gilbert Bukenya abadde mu gavumenti ng'atandise kwogera nga Museveni bw'ayogera nga ne byakola ayogera ngaani nga Museveni nga n'ekikofiira atandise kiteekako nga Museveni. Naye singa obabuuza bebawadde emirimu batono tebaliimu. Abaganda bangi abamu bafunye chance ne bafuna emirimu naye tayinza kuyita. Abamu omusanga ne mu ofiisi n'olowooza tamanyi Luganda. Dero bamala okuzuula nti oluzungu tolumanyi akuzza mu luzungu n'afuukira ddala nga tomanyi Luganda ng'olowooza tamanyi Luganda naye nga ekyamazima Muganda yennyini mwana wa Ssaabasajja naye nga yeefuulidde ddala atamanyi Luganda. Tebaagalira ddala Omuganda tayagala kusembeza Muganda munne era Omuganda waali akulwanyisa. Era kyova olaba nti gavumenti yaffe eno tefudde nnyo ku baazirwanako olw'ensonga nti bo beerwanyisa bokka kubanga abaazirwanako okuggyako nga ojja ogattako n'emijiji gino gizze giwummula gya UPDF naye obala abaazirwanako mu nsiko NRA naawe 87 89 awo bo bati awo abasinga obungi baali Baganda. Ku buli 17 baali Baganda. Naye ne babadde nebweru ate bo beerwanyisa. Ne babadde eno tebeeyaga bwagenda okulaba omukulu ayagala ayonoona ggwe apamira ggwe. Olaba afaana gwe n'agira bw'ati oli n'agira bw'ati. Ensi endala ezikulaakulanye baveterani bayina nakani bye bakola kubanga nga n'olutalo bwe luba lubadde mu ggwanga nga lutuuse okulema bayita baveterani. Naye olwaleero baveterani bamulabanga gasiya. Nze kirungi kye mbagambye nti mu gavumenti nkyalimu era sirina kyenyinza gyogerera bubi kubanga nze simanyi nti obeekola etya kubanga Omuganda omutuufu talyanga ayogera
omuganda omutuufu bw'aba alya tayogera aba yasama. Oli muganda mutuufu oba wafuuka muganda mutuufu? Nze simanyi, nze ndi muganda. nze ndi muganda okujjako bw'oba onoonyereza ng'onoonya musaayi simanyi nange n'abalala bangi wano bw'onoonya emisaayi nga muganda si muganda, naye nze gambe muganda omutuufu aba alya tayogera. Nze nafuuka musajja wa Kabaka, naye musajja wa Kabaka ekyamazima abantu bennyini beerwanyisa. Ekyo kiyinza okunzizaayo emabega. Omusajja gwe bayita Andrew Kaira wamuwulirako? Wamulabako wamuwulirako? Namulabako. Andrew Kaira namulabako ne ku lukiiko lwe bajja olwatuula ekikunyu nali omu ku baalukuuma. Biki bye baateesa? Ate akuuma awulira bye bateesa. Ate olwo kibi ebiri bye nkugambye nti balaba bwe babanga bateesa ali n'oteekayo amatu. Olukiiko nalumanya bulungi kuba mwalimu n'omugenzi nabo basesanga, waliwo Sonko Madwasi, waliwo afande Mukasa Kyajjaafe, Erika Mukasa yakafa myaka nga 2 bwe lityo baalimu, naye kuba baali ba FM, baali ba Kayiira UFM, walimu mwebali n'abamu tubamanyi. Abamu balamu mwebali tebalina ddoboozi, tebaagala bwagazi ndowooza. Balina kye batya oba? Anti Baganda tebaagala, Omuganda tayagaliza munne. Omuganda bw'agenda awantu ayonoona bwonoonyi munne, si lwagamba nti gavumenti. Kaakati ogenze mu ofiisi ya katugeze eya byalugaba, kaakati yakukolera ki? Ogenze otandise okwonoona munno mu kifo ky'omugamba nti gundi alina yino n'omwana n'asomye akoze kino na kino, kubanga ffe abamu tetwasoma kituufu, naye tulina abaana abasomye naye babawa emirimu. Nze nina abaana abasomye babawa emirimu. Bw'oba tebasobodde kuwa kidaali budaali ekitalina na makulu, ekipeesapeesa obupeesapeesa, naye abaana batudde waka ekipeesapeesa obupeesapeesa ne balaba nti kibakuwa kyamaanyi nnyo. Tekisobola kuleetera negamba nempa omukyalo oli afuuma ne mugamba munnange sinaamu ssente kati naye ekidaali kyange kiikyo bampe essowaani, asobola okugimpa emmere. N'omulaga ekidaali kyo kye baakuwa eky'obulwanyi akuwa emmere. Omusajja oyo Kayiira yali musajja mubi? Saamanya bubi bwe kubanga teyali mukwano gwange, saamanyaako bubi bwe, naye nga bwe yali nti ate yali ku ddaala erisinga lyendi obuvunaanyizibwa, yalina obuvunaanyizibwa bwali obusinga bwe naliko. Ayinza okuba nga nabe oba oli abo byakaluubiriza, nze simanyi. Muganda omutuufu tayogera, bw'aba alya tayasama. Kakati ensonga endala badde ya ku ludda luno lwe mwalwanyisanga, basajja ki abamanyi bogamba nti mbutuufu Obote yali ayina abasajja naye yali ayina gundi? Yayinayo Yokirama, yayinayo omusajja omulala nerabide nenza kampi kali ak'Emitiyana Kiyengo, yatutawanya nnyo n'abalala. Nenga Kiyengo watutawanya taata. Kiyengo watutawanyiza ekakiri wano taata. Yatutawanya nnyo omukulu oyo. Naye gyali ate era mulungi nnyo mu gavumenti eriwo kati. Si mulungi nnyo kubanga kusinziira ku ddala lye yaliko banne bwe bali naye si bwali. Ate banne bwe bali kati atunuulire asooke alabire ku nze. Nze kati siriiwo. Ate se gavumenti era mpagira. Mumulowooza mpagiza busiru. Mumulowooza mpagiza busiru, obulamu buweekayo. Awagirira awo waali. Kati nkugambye gwe tunuulira byenjogera bibanga bya bulimba, abaagala okubisazaamu ajja abisazeemu. Kubanga n'abamu we bali balamu ne byenjogera abasinga babimanyi. Owulidde? Okukakasa ebyo nze nabba n'ettaka eryewandege yali abaveterani Muzeeyi Nandeka. N'olyezza? N'endyezza. Yiika 2 n'ekitundu. Ewandege gwosobola okubba ettaka nga gavumenti tekumanya, oyinza ogisirwalirako. Walikoze kyaki?
wendi nakati wenvudde. So kaakati kitegeeza nti buli afunyeeko waafunye n'agamba atwaye kanyende na kano. Andi yatwali twakkaanya. Mukadde wange Nadduli agamba ettaka nga omuntu buli omu afune kataka. Nabatulaganya abakazi abalungi kugambe sinabalaba gonombozo kyabaagala negamba ye. Nabatulaganya ennyumba ennungi siziina. Kati nange akataka benakalaba. Ninkefunza abo abagwe ne baagala okunwanyisa. Lutafiire. Ne gundi. No mugenzi Elia Kategaya. Abo Elia Kategaya bazani oba yali akola oba yali minisita wa Nankani wa loko baka oyo gundi Lutafiire yali minisita wa loko. Nina n'amawulire agenza okulaga mu maaso awo nga balagira bajje basendewo ne bagamba bawe muve ku kisajja. Muve ku kisajja. Kali nange okulwana kwange nkyafuniddemu awo. Kubanga ekirungi n'ekyapa nkiina. Wayinza okuba nga tekiri mu mannya gange. Nenga weekiri. Weekiri mu makuba amalungi ddala. Era kyasasulirwa. Kyasasulirwa okusinziira ku bye nakolagana nabo. Ekyapa twakifuna mu makuba amatuufu ekitaliimu kuyita wano na wali. So omuntu ayinza okukunenya olwekyo kyewakola. Ate kiruwa ekyokutwala ettaka. Leka naawe lyali tewaliwo muntu n'omu. Lyali. Bw'owulira nti waliwo omulala eyakikoze omunenya? Bw'aba yakikoze mu butuufu munenya. Ate nze tewaliwo muntu ate ettaka lyali mu gavumenti nga lya gavumenti lyali ya KCCA. So watali kintu oli bw'atwala abeera. So watali kintu olyanza okuba nga tewali kintu nga ttaka lye lya bwannannyini. Ekyo kikyamu. Neno lyali ya gavumenti ate nga nange nali wa gavumenti oba ndi wa gavumenti nga nina okukola ki nange nina okwewugomako awo era wenkyali. Era naye neebaza nti abamu ku nze kubamu ku batabani bange mwana wa mwannyinaze abawadde amayinja oba abawadde ebitiibwa kubanga bw'oteebaliza ku munno kiba kibinze bwe ndowooza. Mwebaliza nti kubanga alina mutabani wange mwana wa mwannyinaze munene nnyo mu gavumenti kati. Wafunamu. Yakulira crime intelligence mu Uganda. Damulira Christopher. Mwana akulidde mu ngalo zange. Era nze njagala kunnyonnyola bannayuganda n'abantu bonna abaana abakyali abavubuka. Tosekereranga muntu nga yeezimba okuyitawo okutuuka watuuse. Senga mbawaayo kasitole katono naye sinze nandika wadde endowooza oba kaliko omwana muli mubuuza. Kubanga omwana oyo yakulira mu nnaku gy'otasobola kukkiriza. Kubanga Damulira yatundanga kabalagala mu kibbo ng'atambuza kabalagala mu kitundu kyonna kyonna mu byalo. Si yeeka ne batoobe oba ne bakulube. Naye kati ayinza okuba nga bwemba sibaze bawanvu nyanja okuba nga wakusatu ku Museveni. Naye nga yatundanga kabalagala nze nzijukira. Yali ng'atambuzeeyo kubanga nange nali nkyalimu akavubukavubuka akajoogereza nga ngenda ne mubbako kabalagala mu kibbo n'ayimirira bw'ati kubanga yali muto nenziryawo oba busatu oba buna nga talabye n'endya. Naye kati essaawa zino w'amaanyi kati ekyo nkyebaza nti naffe mu sayidi yaffe mu sayidi yange nga famire nkyebaliza pulezidenti yeebale nnyo yeebalire ddala okuba nti omwana nange nsobola okugamba nti at least ninayo omuntu wange era mugamba amwongera ekifo ekirala muwozi bw'aba ayinza okujja kuba pulezidenti Damulira agende kuba CDF. Ebyo byoyagala naawe wange ebyo nawe byoyagala biruwa sina kyenyeza kuwakanya bwe omwana banaamanya nti manja kitaawe ate omwana bw'omanya nti bamanja taataawe ne mumunyonnyola ekituufu oba simanyi oba ali nsasula
naye at least ko oli bwatandika okugamba teyali awo baali bamuyita gundi yafa mulaba bye bityo noyo manya ti ono yali amanyi mukadde wange kati nze nnyinyiza okugamba your excellence nawe okimanyi nti nkumanyi nnyo namwesikotinganga okumujja oba tuvudde ngoma oba tuvudde semuto wonna we twavanga nga tujja tutambula naye abatuwuliriza wasobolanga Mzee Museveni wasobolanga okukweraageranya nti katugeze n'obeera ng'oli mu paaka mpya n'otambula n'ogenda otuuka ng'ennamasuba olabe ekkubo oba lirikirya teriyaaduuyi n'odduka n'onoona muzeeyi wamulesa yeekwese mu kasiko n'omugamba nokwalikkirya n'omuleka ennamasuba w'okomye n'owetambula n'ogenda ekajjansi oba okuyisa nawo n'otuuka nga walungi n'omunona oba n'omugamba eri wafu nemubeerako wemwekwese n'anaaba kati teyanaabanga mu mifuleje nga tetunaaba nga bwanaaba kugamba bwanaaba nga nze anteekako kigoye ku maaso yanaabanga simulaba ffe bwe tutambudde so namwesikotinganga nga bwe nabagambye ng'omujja gye mujje paka Namugongo kyali wajjala ne tukoma awo abamwongerangayo ebyo sibimanyi kuba bwe yavanga awula agenda Nairobi agende ebweru okukola emirimu gye gyalinga gyetaagisa okukola naye olwaleero bw'abanga nange mutabani wange aliko bwali nebaza Katonda nyinza okuba nga sina nnyo kyenkifunamu naye nebaza Katonda nti at least mu famire eriyo omulandira ng'ogwa omwana wa Mwanyoko kubanga ali madaala bwe gatyo ekyo nkyebaliza Katonda. Nadde nkubuuziza kyotayinza kyewejjusa n'ombulira byotajjusa naye njala kubuuza kyowulira nga toyinza kyerabira mbutuufu nga tetukikonyeeko ng'ogamba mbutuufu ekyo kyosinza kyerabira. Sisobola kwerabira enkoko ey'omusambwa gye nalya nga bwe naginyumiza eyo sisobola gyerabirira ddala ate era sisobola kwerabira Fred Rwejema enkwataganya gye yali ankwataganyamu kubanga ebirala byonna nyinza okulema okubigira naye buli ekiba kintuuseeko neŋŋamba senga Rwejema teyampisa bwati osanga nange senga ndi omu ku banene so ebisisobola kubyerabira. President Museveni we yalwalira ennyo waliwo mu nkambi yo bati wali mu nkambi we yalwalira ne bagamba nti bamuwadde obutwa nyinza okuba nga saali mu nkambi ye mwali naye nga nali kumpi ne we yali kuba nkyemanyi nti nali mu Ekoyi ate bo nga ali Kikunyu wali kumpi nnyo we bagambira nti mukyala Njuba bamuwadde obutwa biki ebyo bwe bityo naye nga yali alidde emmere etali ntuufu bukyali tewaliwo obutwa era tewaliwo empalana yonna ate era Museveni mu budde obwo Museveni teyayinanga ku bantu mpalana lwa nsonga nti bwe yabanga amiitinga nga tamiitinga nti amiitinga n'abaana abasirikale betwagendanga nabo kuba ambush yamiitinga nga amiitinga bakomanda oba amiitingamu ab'amaanyi ekiwulidde kati nga talina nnyo mpalana eri awo empalana bano bowuli abayambulanga ebipale nti iyi saizi yakwangu be basinganga okubeera n'obuzibu naye ye nga ye omugugwenze kyenzijukira tinga tetuyita ku kiwandiiko nabagambye ngaekiwandiiko tetuyita ku kiwandiiko tetwamanyanga Luzungu naye ffe nga tuyoolayoola byonna olidde ndowooza enkambi ezimu zetwakuba nga twabawunyanga n'ebipapula bye balyokezza nga ffe tubitwala kubanga nga ekyo tusooka okuyoola bipapula so Museveni kyobadde ombuuza nti teyayinaamu gundi zonna tetwalina mpalana naye. Ensonga endala gye nzijukira wabaddewo okubaganya empawa ku lwaki olutalo luno lulabeka lwatwalibwa mu kitundu ky'Eruweero awo era musajja mukulu omu yaŋŋamba nti kyetaaga n'olabako kubamu bakomanda bayinza okuba nga bamanyi ensonga guyinza okubeera omugga oba lwakubeera nti abantu b'Eruweero baali banyigidde nnyo gavumenti y'Obote.
Sirowooza okuba nti baali banyeegidde nnyo gavumenti y'Obote. Nze ku lwange ekirungi ndi muzaale wa mu kitundu omwo mwenkulidde oba oli awo. Naye twabaleetera okubijjisa buli muntu. Nze Museveni bali atandika olutalo lwatandikira saidi ze Bukomero. Okiwejjojo nga bamukubye n'asomoka Mayanja, olwo Mayanja ayingidde Luweero. Si bwe kiri, wali okiwuliddeko? Kati kiba kitegeeza nti neeno teyayingirayo lwakwagala ng'abantu bakirowooza nti yayingira atabuletabule Luweero. Yayingirayo olw'ekifuba kye baali bamutaddeko. Kati oluvannyuma nga naffe tukitegedde nti nga bwenze nnyonnyola tukitegedde nti abayeekera bazze, twakolanga akantu akatiisa nakakati bwe mukawuliranga mumanyi nti bantu bayayeyaye be babipanga. Twagambanga abantu nti waliwo amajiini agatambula ekiro. Kati nga tuddira evvu ne tuliyiwa mu Stenseni. Kati nga bonooliyiwa ku mulyango wali nga tuyiwa evvu ne tulikolamu omusaalaba bwe tuti ne tusaza ekkubo oba ne tusaza Stenseni eyo gye twateranga ennyo okuyiwamu. Kati nga tubagamba nti omusaalaba egyo gigaana ki? Gigaana amajiini okutambula okugira tegibuuka ki? Tegibuuka musaalaba. Naye ng'ekyali ekigendererwa kyaffe ky'abasirikale abatunoonya kulinnya mu vvu, tulabe footmark, tulabe engato zaabwe bwe zagenze bwe ziti zakomyewo. Kati abantu nga tubayingizaamu ekigamba nti gaba majiini nga ffe tetubabuulira nti twalabye engatto nga zaayiseewo. Kati nga abantu bayingira 12 ne bayingira ennyumba zaffe ne tugenda nga tuyiwa ki? Evvu mu Stenseni eyo. Kati nga ffe Stenseni nga zituwa ki? Zituwa ekyokukola. Kati abantu abaawuliranga ebyamajiini ate nga waliwo bayinza okuddukira wali emmundu abalina ku mmundu, abantu kyabawalirizanga okukola ki? Okutwegattako. Ekirala mwalingamu ebisajja ebyemputtu nga tubikwata ne tubireeta mu kibira, era nakati bakyali eyo mu kibira bakyalina bye balowooza. Twabakwatanga ne tubaleeta mu kibira ne tubadisipurininga gyebali era gyebali gyebali. Kakati awo mbalaga nti bwe batyo Luweero bayingira buki? Obuyeekera. Naye tiwaaliwewo sitandi yennyini yaliwo ekintu ekyali kiyimiriddwako nti oba bababuzaabuza mu kino bababuzaabuza mu kiri. Nze gae twayiwanga emisaalaba egyo nga naawe olaba oli ku bunkenke, ejjiini lijja kutwala. Era abamu abaana baabwe twabugwikirizanga nga tubatwala ng'omukadde asigala agamba omwana ejjiini alabika amajiini gakoze eki? Gamututte. Ekitegedde bwe bati abantu bajja ne bayala. Ate mu Luweero abantu beeyagalira bweyagalize mu bizibu byaffe. Si Luweero yonna nti yalwana, Luweero yonna teyalwana. Naye kati owulira owezira obwe yalwana, bw'owulira abaawa baalwana. Naye nga Luweero ffe twafunzaako katundu, twafunza Nakaseke ne tugenda bwetyo kati n'engoma ne tumunyigiriza ne tudda ku bino ebyalo ebirinaanye Nankani y'Essingo. Naye kati ab'e Luweero bonna beebalira mu baalwana. Bw'ogenda eri ekamira baalwana, buli olaga wonna Kikyusa baalwana. Naye ekyamazima waaliwo ebitundu bye twakola ki? Nga batuwuliriza buwuliza. Oba bano abaddukanga eno ne balumba eri, naye kati saawa ya leero abantu bagamba nti Luweero oba nga bawulira Bakaseese nti naye eri mu baalwana, kuba naye twatuukayo era ne sitori zaayo gye ziri. Naye ng'ekyamazima kiri nti twabangako kitundu kye tufunza. Twafunzanga bufunza ne tukola ki? Ne tubatwala abaana baabwe mu nsiko. Naye tiwaaliwo endagaano ezaakolebwanga oba ali Museveni kuyingira mu Bulemeezi ku jjojjolo by'Abeebulemeezi mbu bye baatamwa nnyo Kabaka. Nedda. Yabeeranga mbeera. Yabeeranga mbeera. Watuukako mu Lukoola.
bagamba enjala yagwa mu Lukoola abamu baatuka n'okulya abantu bituufu embeera y'omu Lukoola kyenawakaniddeko nti abantu tebatuwanga ku mmere kyenawakaniddeko ne bagamba abantu tebatuwa kuki ku mmere mu Lukoola waliwo ekyalo bakiyita Wayigodo nze bankwatirayokko Aduyi yankwata Aduyi bwankwata ne bagenda nga bagamba bakutta omukulu w'amagye ebiki bwe bityo bwe bantwala mu kampu we baali bakampinze abasajja abo baali banywi ba mwenge naye gano amagye agafa aga Museveni si batamiivu nnyo okutuuka ku ssa ly'amagye gaaliwo kali bagenda banywa omwenge bagenda babba omwenge buli we bayise bwe batuuka eri ne bantwala mu kampu ne bansiba nga bansibye emikono n'amagulu nga batamidde ne ntandika okuwulira nga bafuluuta bafuuwa puu nensituka bwe nti nga ngalaba gonna agasajja gakoze eki geebasi gali mu kufuuyira bina waabyo neneesumulula ekintu ekyangu ky'okwesumula amagulu gano ge mulaba mangu nnyo okwesumulula nange simanyi lwaki nasooka kugira nti nenzanyisa amagulu ninejjamu emiguwa nensumulula emikono nentuula nenzirawo kuba baali bantadde nga omusirikale ali mwandaki bwati nze bantadde bansula side ne side nze bwe nasituka bwe nti batamidde mpulira afuluta nenzijjawo emmundu bbiri eyono nenjitwala neyono nenjitwala ekyo nakyo nkyejjusa nti kyali kya busiru kye nakola nengenda n'emmundu bbiri nentambula nengenda ndowooza bwagenda okukeera enkya era kyova olya nga bagamba nti abayekera bafuukanga ebiswasi mi bafuukanga pusi bafuukanga embwa ebitaali bituufu ate kati ekyabusiru kikyogamba ekyobusiru kiriwo okutoloka okukwata emmundu bbiri kyali kya busiru kati nkitunuulira kati wali tosobola kwerwanako mu bujjuvu era senga waliwo okwerwanako emu nali ngisuula oba nezombi ozisuula nalina okukwata emmundu emu wakiri nogijjako magazini naye zombi nazikwata nenzitwala ekyo nakyo nkyejjusa kati kyobadde obuuza mu Lukoola enjala yatuluma era kyenabagambye nti emmere tufe twabbiranga bwebbizi mmere enjala yaluma abantu ne bafa enjala oba nga abantu batuwanga yiika za lumonde yiika za muwogo emisiri gy'amatooke abantu baafa lwaki enjala ng'ate emmere yaliwo olinaganda waayo yiika 3 omulala 5 omulala 8 omulala ki n'ente twatuuka obudde ente nga mu Lukoola lwe njogerako nga tulya ente ezifudde zokka teri kusala nte ekola ki etambula oba ekyasobola okweyimirizawo nerya kutudde nga tulaba twagendanga obudde okukyanga zifudde nga oba 4 oba 3 nga zetubaaga bonna abo ba Moses Kigongo eddiini yaliyo walingawo gundi mwali mu Matovu ali wali Sambo gyali nakati mulamu si yazibaaganga mwali mu Matovu ali Sambo obanga agenda endejje ye yabaaganga ente ezo nga zifudde naye akale saawa zino nobwoba nga oyagala kumumanya muno mugamba negulidde ku kinyama kyange kyafudde wali takirya naye lwali nga besooka n'ebibumba ekibumba kyente efudde kiba kiddugavu nga tuli ente bifudde teri kiwoomanga gundi eyo gye mulaba enfudu gomanye enfudu empooma gyewooma eringa nkoko ina n'akawoowo ka nkoko naye lwakuba akanyama kaba katono akanyama kamu kaba katono olina okuyigotta obufudu nga 3 osala amagezi obwefumbira obulye so tebaatuwa mmere abantu tebaatuwa mmere abaatuwa emmere baaliyo batono nnyo nnyo abalaala baatuwa ente baaliyo batono baatuwa emmere ng'olwo basomoka nabisojjo bagenda Nakasongola bajje beegatte gavumenti eriwo nga twali kyakukola ente ne bazituwa era abaazifuna baabawa n'obupapula abo Kalinda Lutafiire baagabanga obupapula naye ffe twebbiranga bwebbizi mmere buli muwogo we tumulabye twasinga nakubba muwogo kuba lumonde nga tutawanya okusoggola nga tusinga kubba nakali muwogo matooke ate emmere yabalanga nnyo so emmere abantu baafa enjala
tewalinga mmere era abantu abalowooza nti baatuwa emmere ekyo babalimba. Kulu Steve mbozi tebankadde tunatandikira awo so Mukama Katonda kuume bakusasule. Simanyi oba banansasula naye nze nsaba busabi Katonda ayongere Museveni oba oli awo obulamu buli kyenkya oba oli awo nandowoozaako ng'omuntu kuba sandyagadde kusabira kyalo ng'abedda bwe baasabanga. Abavubuka bedda bwe twasabanga nga bw'olabeerako omuwala gw'oyagala ng'omugamba olituwaako ddi. Owulidde kati sandyagadde kusaba nti abalwanyi bonna oli obasasule. Nze nsabanga nze nanga nzijukirenga omu ku baali abasajja be n'amaanyi gennyini nkyagayina agasobola okutaasa gavumenti mu buli ango yonna. Nkyagasobola empapula z'enkula zibadde zigamba zitya mpozi nkyuse kinene nnyo okuva mu myaka 3. Sandyagadde ebintu ebyo ebyetu bireke kubanga ndi omu kuba kyasinga okuba abazibu. Waliwo ekibuzo kyentera okubuuza abantu naddala abaalwana era abakozesa ku bukumbi bwontunuulira wano bwoti nkulimu eddakiika okukuba akakumbi kyusa akatweko eno ndabe kaakati nga ggwe bwe ndaba akatwako mu budde bwange buli akatwe ng'akatwako kuba tewaliwo yali muyeekera yali atambula nga talina jambiya na kabaawo bwewajjanga nga kano akatwa akatono nga nyinza okukuba akabaawo kuba waliwo ne gwe nakuba ne musanga ekiboga emyaka nga tumaze okuwamba nze nali manyi nti yafudde ne musanga ekiboga nga yazontoka. Akati gwe nga kano akatono andikubye akabaawo nenkuleka n'ozontoka n'obeera nga nawe notokyajjawo. towuliranga si kyabuntu wange towuliranga si kyabuntu okubeera mu bantu naye nga wakola ebikola ebifaanana bwe biri. Gwe owuliranga kyabuntu olwaleero nnaku z'omwezi mmeka? 3 mwezi ki omwaka temulina mugongo? Tulina mugongo. Temusuusuuta baakuba bantu bukumbi? Kusabira be baakuba. Abaabukuba mubasabira? Kati bano asaasire balwa asaasire abaakuba abaabukubwa tebabasaasira kuba baali bamputtu. Nga ne bakubuza amanya go gwa nti bazekketta bakubuza amanya go gwa nti buuza abali awo gwe kati wembeera nga gwe kati gwombozeza ne gamba nze sekyanza nese ngomboza ne gamba ti buuza abammanyi amanya go muzeeyi bakuyita ni buuza abammanyi goyinza kukola ki ogamba n'omusirika toggulawo osunguwala kakali nze bwali ogenda kuba akakumbi nga talina kyakoze yajjanga n'ennyukuta ye nga ffenna twakikanyako otatusala mu liiso kati ssebo nze lwaki tokkiriza nenyongera okufuna emikisa ku bye nakola era kati abantu bonna kumweyagalira kumuvugira emmotoka zegambe ez'emiliyoni 2, 3, 4 kibi ki kye nakola ssebo. Katonda akusaasire ssebo. Ate ansaasire kitegeeza gwena omusango gw'ontayikako agusaasire ssebo. Mbadde nkusaba ssebo nga tumaliriza neebaza bye nakola lwebo ngamba ogamba ti Katonda ansaasire ssebo kitegeeza mbyenyinyonyodde mulimu ensobi ze nakolera Katonda nze saayo kyaki ya Katonda mbanga byonna byennyonyodde towuliddemu ku kyaki towuliddemu ku kintu ndi mukajanga waani wa Museveni kakani gwe muwagenze ejindiwa enamugongo
okubuuza okuddira abasajja nti bakuyitaani nti bazze ketta. Kati omukulembeze ali wakolera eki? Bakuyitaani nti buuza abali awo. Mbuuza ggwe nti abuuza abali awo nze. Kati omukulembeze akola ati kati nange sina kyeneenenya kubanga abantu abajjanga okutulwanyisa mu nsiko abajjanga nga bambega nga nkukoona. Owulidde? Ne kaakati era nze kibasongako nti kyekyo n'obwana bamukulembeze eki ajja kunjagala kubanga nze njagala nnyo gavumenti ebeerawo, nze siwakanya gavumenti. Nze n'obwana abeera ne nangamba koona oyo era nze nkoona nakati sinza kola ki sinza kwejjusa mu kyo ssebo kubanga ngondera gavumenti. Kaakati katubuuze emmotoka eyo myufu nze nga bagenda nakani gavumenti engamba nti eyo emmotoka abantu bagambe nti ya bbulu naye nga njiraba myufu nga nze mbagamba nti myufu. Tekuba kusirwala kunyooma mukulembeze. Nze emmotoka eyo bw'ebeera nga myufu bwete omukulembeze nangamba nti bagambe nti ya bbulu era bwe nzija nombanyonyola akamotoka kano akabbulu bakakuumye bulungi. Gwe n'ogamba emmotoka eno myufu naye nkugamba munne tonsirwalirako emmotoka ya bbulu. Muzeeyi tolaba nkugamba emmotoka ya bbulu. Owulidde? Bbulu awedde emirimu gwe togiraba. Gwe emmotoka togiraba si ya bbulu naye nga njiraba ki myufu. Nze nsigala nkugamba ya bbulu n'empisaawo kyenkola ki kyempisaawo. Mwali mulina eddiini mu nsiko? Oli osana obuuza ekigambo ekyo. Bobi Wine ayimba simanye luyimba ki nti tuliyamba lengule naffe twalinanga oluyimba lye tuyimba era ndowooza waliwo abamubbirako ku bye twakolanga lwakuba bwe nkyogera kati omuntu abamu tebayinza kukirowooza nti tebakyakijjukira. Naffe bwe twabanga oba tulina meeting gye tulagamu nga tulina oluyimba lye tuyimba nga tuyimba mwe mugenda waba nange bwe ndabanga bwe lutyo nga twegomba okutuuka mu kibuga luyimba bwe lugwayo bwe lugamba. Kaakati ono ayimba sime tuliyambala engule naffe twegombanga okutuuka mu ki era nga oluyimba lwa Museveni nga lwe luyimba lwe tuluyimba ng'oluyimba lw'eggwanga kuba n'oluyimba lw'eggwanga ffe tetwabiyimbanga ebyo nga ffe tweyimbira olwo ffe tugenda ku kibuga ffe nga tusonga Kampala twagala kusonga Kampala kufunira birungi tufune kalinaza ffe noono ayimba simayi balyambala engule ate engule zabagamba okwambala zigenda kubafumita ffe twabagambanga kusonga Kampala era nze wendi lwakuba sinamufuna bulungi naye mwabagala okwambala engule ezo ez'amagwaza agatisa Yesu ezo ez'amagwaza zatisa Yesu nze munange sijja zigendamu kati. Nze mbagambe omuzeeyi bwangamba nti emmotoka enjeru giyite ya kiragala nze nsonga ku kiragala nkugamba ya kiragala naye lwakuba ekyo kyo talinakiŋŋamba naye bw'anaatuuka obudde ng'akiŋŋamba kyonna nja kukikola asobole okumpa byeyansuubiza. Era okikola lwakuba nti obanja anti era nkikola lwakuba nti manya nange mbanjiraba nti myufu naye nga bwe naagigamba nti ya bbulu tebajja kukuwa bwe namugamba nti myufu ng'ate ye tajja kumpa naye aŋŋambe bagambe nti ya bbulu nange ŋŋamba nti bbulu. Kati bwangamba nti kubaako akatwa enkumbi sinza butakakuba neeraliikirizaamu kuba abamu baŋŋamba emboozi zonna z'okola zijja kuttisa aye gwe engeri gy'oyogedde nedda tesobola kuttisa abo balimba wazze ku mission nedda ssebo sazze ku mission. Nayagadde okutegeeza bannayuganda gye tuvudde ne gye tulaga ebyaliyo n'ebiriwo era bwe tulifuna mu maaso eyo kubanga siyinza kukugamba nti olwaleero olunaku olumu nsobola okujjukira ebyaliwo emyaka 5 kati oyinza n'okwesanga nga nakiyinza okukugamba nti ate kubanga kati bwe twogedde tetwogedde ku byefotopoto tetwogedde ku byawa kubanga nayo naliyo gye wakomandingangamu ebyo byonna tetubyogeddeeko ne bwe nakubirayo obukumbi mu kibira kyange sibikunnyonnyodde. Tulina ebintu bingi ebibeerawo naye sajja lwa mission wabula kulaga abantu. Omuntu oyinza okulowooza nti bw'onoogenda mu gavumenti katugeze watuliyambala engule nga golowooza nti bw'onoogenda okola effujjo lingi nti lwojja okufunamu oli naye bw'anajja ajja kuyita bantu be
era naye bategeera obulungi. Kakati ffe naffe katugeze nti ffe tuli mu abo group gyolaba mu budde obwo naffe ffe twaliwo naye ate era ffe kati ffe tukyawoloma. Wali badde olowooza nti ffe ab'amaanyi kuba bwe mbamba gambye nti enamba yange eri 0-108 kitegeeza nti abantu be nasanga mu nsiko baalimu 179. Kati bw'aba yajja n'abantu 27 gwe tolaba nti nali kumpi nnyo naye okyanoonya omutwalo okuddayo eko abo abaana balye naye sinnakola ki sinnasuula ttawulo. Toyanziza ssebo byonna bye wakola. Mukama nyongere omukisa ndabe nti ne mu maaso neeyongera okukola bye nakola mbikole ne mu maaso ssebo.